I help fashion sentiments for change within the four corners of a legal pleading, such that what was laughed at yesterday is the acceptable standard today. Alright, amawulire agakagwawo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza galaga nti Museveni kandibanga kaweddemu era ebintu bimubijjidde byongedde okumwonoonekera sinakiini si Museveni yekka wabula tugambe nti nno bakabineeti minisita be saako n'ekibiina kye ekya NRM ate enjegwe kyebagwiridde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza gye ngenda okuba nga nkusoosootera si byo biri ebibadde by'okuliisa ebijanjala empiso buli wayagala okufutyanka ebintu n'abaako byagenda mu maaso n'okuba nga alimbalimba bannayuganda oba n'ebitongole ate ekitongole ekya Uganda Law Society kivuddeyo nga kiyita mu kyamaani waakyo Isaac Ssemakadde avuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka era n'agenda mu maaso n'okulabula Mwami Yoweri Kaguta Museveni amulabudde mu ndabula etabangawo. Isaac Ssemakadde agamba ke kaseera Uganda Law Society okubeera independent okwakitinga independently nga terina kyedipendingako kintu kirala kyonna kino no kyewuunyisiza bannayuganda era nga beebuuza amaanyi n'obuvumu Isaac Ssemakadde gyagajje okusobola okulaba ng'agenda mu maaso n'okusonga olumwe munnakyemalira ng'amugamba nti ennaafu ize ennaafu ekimala kimala kati naffe tetukyayagala bukunkumuka bwo bw'ogenda mu maaso n'okuba nga otusuulirira abula ng'ekitongole ekya Uganda Law Society kigenda sigala nga kyakitinga mu mateeka okuteeka amateeka mu nkola okuwa ekitiibwa amateeka okusobola okulaba nga kikwasa ebyetaagisa okukwasibwa amateeka n'empisa nga babissa mu nkola. Bagambye ebyo byonna tujja obbikola nga tuyimiriddewo ku lw'ensonga eno nga tuli independent ng'ekitongole ekya Uganda Law Society. Ngenda kubanga mbikuwa oli ku Yugi Update TV ko sinzido bango otuwuliriza watanatuyungako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otwegattako gwe bulambalamba. Kaakati nno ekitongole kino ekya Uganda Law Society tukimanyi bulungi nnyo byemu ku bitongole bye tulina mu Uganda ebirwanira eddembe ly'obuntu ebimu ku human rights activists ebivaayo n'eddoboozi ery'omwanguka oba oliawo gavumenti bye yandiwulirizza biri ku international level nti basobola n'okuwaaba omusango ku international level ne guwulirwa naye ebiseera byonna ekibiina kino oba minisitule eno ebadde eggaliddwa ebadde eteereddwa mu kafunda nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenda mu maaso n'okuba nga agiwaniridde. Tukimanyi bulungi nnyo wano mu Uganda ministries ezisinga zonna teziri independent era teri ministry actinga independently ziriko omukono gwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni lwa nsonga buli minisita wadde ajja azivugirira omusimbi. Kakati entabwe evudde ku ki ngenda kuba nga ndukusoosootera naye gwe nzikiriza okwagaliza Yidi ennungi bannange mukuliko ekisiibo olunaku olwaleero lwa Yidi era mbasuubira buli muntu omutambulira obulungi abali ku kyeyona mmwe mbatumiddeko nnyo abali mu ggwanga Uganda mugende maaso n'okuba nga mugenda mu kujjaganya nga mweteekateeka okuba nga mugenda okusaala Yidi yammwe obubaka obwo mubasindikidde ate mawulire ga ssanyu nti oba oliawo ekisiibo kino tekibadde kya bwereere. Uganda ministries ezimu tujja kusaba mpola zibeere nga zonna zizuukuka. Olaba Uganda Law Society ezuukuse kitegeeza ne Uganda Human Rights Commission nayo tugirindiridde mu kkoona era atera okuzuukuka. Olaba Uganda Law Society ezuukuka kitegeeza ne Electoral Commission enaatera okuzuukuka naye etandika okubeera independent nga terina muntu gwekolera. Ebyo twagala bannange ministries mu Uganda ne ziba nga ziri independent nga tezidipendinga ku muntu wakuba ebiseera ebisinga ne bannayuganda muyiwayo nnyo ministries zino twandigambye nti nno bannayuganda bandibadde bazikwatirako era weewaawo bakikola ekyo zikwatirako kubanga omusolo munansi gwawa gugenda ku bintu bino guli allocated ku ministries zino era munnayuganda buli wootunuulira ebintu nga bino manya nti bali ku musaala gwo. Totyanga kuvaayo kwogera ku nsonga nga zino, totyayo kwogera ku minisitule nga zino kubanga zidipendinga ku musaala gwo. Omusolo gw'osasula
gwe guzibeezaawo. Kati lwaki omusolo guno guba minisitiri zino teguzimala? Waaki minisitiri zonna zonna ziba za mulugube ne zirabira n'omulimu ogwaziteesebwawo wabula ne zitunuulira ensawo eva mu gavumenti? Ne kyongera okunafuya eggwanga, amateeka mu Uganda, eddembe mu Uganda, byonna ne binafuyizibwa just olw'ebbaasa eva mu State House. Bino nno ebintu twandibadde tubisimbako nnyo essira, si bintu bya kusaaga, si kye kintu kye twandibadde tusaagirako, olw'ensonga nti nno ensonga nga zino zigenda mu maaso n'okubeerawo. Eggwanga lyaffe litunuulibwa ng'eggwanga erikyali emabega nnyo, wansi ennyo. Eggwanga lyonna nga terisobola kukwatisa mateeka, nga ligenda mu maaso n'okwetyoboolera ssemateeka waalyo, eggwanga eryo lirigaadingibwa ng'eggwanga erikyali emabega ennyo. Liba teririna nkulaakulana, kikulaga nti nno lyali terinatuuka kubeera independenti nga ly'eggwanga. Lyandibadde likyalimu terinatuuka mu meefuga, lyandibadde likyafugwa, likyali under colonialist, ng'abazungu bakyalitwala mu maaso olw'ensonga nti nno neebalifuula independent terisobola kwetegeerera. Okubafuula independent bafuula gavumenti kuba independent. Eggwanga buli bafuula independent, minisitiri zonna zonna okutandika okwakitinga independently. Kino kitugezaako okwogera. Nandaze nnyo naye ngezaako kubannyonnyola. Ku mulundi ogusookedde ddala tulabye nga Uganda Law Society ng'eyita mu Isaac Ssemakadde bavuddeyo n'eddoboozi ery'emwanguka ne bagamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ssebo mwami tumuwabulwa tukulaba, tetugenda kuddamu kukusabiriza. Bagambye no more begging, tetugenda kuddamu kukusabiriza ssebo, sigana n'obusente bwo. Era balijectinze ezigambibwa okubanga biliyoni 5 pledges ezaasuubizibwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa eri ekitongole kino ekya Uganda Law Society ku financial ties. Era bagambye esaawo cutting financial ties zino tubadde tuyina tusigale nga tuli independent. Era ne biliyoni ze5 zwali obusuubizo tuwa mu Uganda waffe tetukyazaagala, zesigalize. Okuva na leero Uganda Law Society nga nze Isaac Ssemakadde agikulira tulangiridde tetugenda kubanga tugenda tutandika okubanga tuli independent. Tetugenda kuddamu kubeera parasite kubanga kitunafuya ate era kinafuya n'emirimu gyaffe. Kuba jjukira nti buli muntu w'obeera ng'omusabiriza, nga buli w'ogenda omusabiriza abaako kaakuwa, obeera munafu eri gy'ali. Buli kadde abaakula akulowalinga, akulaba ng'omuntu owa wansi ennyo, buli kadde abaakulinnyirira. Kati Uganda Law Society bazuukusa agamba eddoboozi lyaffe teriyina maanyi olw'ensonga nti ono omusajja agenda mu maaso n'otufujjirira, tumusabiriza. Kuva ddi Uganda Law Society ekitongole ekirina okukwatisa amateeka nga kisabiriza ne kiva ne ku mulamwa? Bibyo nno ebisula ministries ziva ku mulamwa olw'okusabiriza, olwa pledges, olw'okubanga balina essuubi lye basuubira mu gavumenti. Waliyo obubaase basuubira mu gavumenti kibaleetera okunafuwa n'okubanga batankana mu nsonga z'amateeka ate nga bandibadde bakwatisa amateeka. Ministries abanene bonna bonna abali mu gavumenti abali mu buyinza bandibadde nga balina bye bakola ebitali bituufu. Ebitongole nga bino nga Uganda Law Society bye byanivuddeyo n'eddoboozi erimwanguka ne liboggolako, nibadde tebasobola kuboggola kubanga oboggolera otya omuntu ataakuwa akabaasa. Kati y'ensonga ebadde esinga okunafuya Uganda Law Society. Ne Isaac Ssemakadde agambye bannange kyabika ekimala, enough is enough. Tutandika okubeera independent, tutandika okuactinga independently. Tetukyagala ssente za Mwami Yoweri Kaguta Museveni, obusente bwe bwesigalize. Tetugenda kukadde kunyigira ku liiso kubanga tulaba nga tuwaba, tulaba nga tuvudde ku mulamwa, tuvudde ku bbala, tuvudde ku kkubo. Kikaseera tutandike okwakitinga independently. Era bo bavuddeyo nga tebalina na nsonga n'emu gye beeguya ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni, namuga asigaze obusente bwo na buli bu biliyoni obutaano kyabujjukira bwatusuubiza. Wakayita ukoze emyaka emeka? Wabutusuubiza myaka ki? Tetukyabwagala, bwesigalize. Tulinze ne tukoowa, tufuuse baweewe, tufuuse banafu mu maaso go.
neneeyisa gyogezaako okweyisa ne gavumenti yo ne cabinet minisa yo, enneeyisa tukyusa ekiseera nga tukyasobola kugambako olw'okuba nga tumanyi nti byewatusuubiza tonnabituwa. Buli kadde nga tulindirira kintu ekyo bagambye no. We are going to start to act independently. Ebigambo bibadde bya Uganda Law Society nga bayita mu Isaac Ssemakadde. Bayisizza executive order. Bagamba nti okusinziira ku executive order number 8 of 2026 eyasayiningibwa ne Uganda Law Society, President Isaac Ssemakadde era yono yagiteekako omukono. Bagamba okusinziira ku order number 8 of 26 eyasayiningibwa ne Uganda Law Society Isaac Ssemakadde, President Law Society orderlinze kibayita immediately halt ku attempt ey'oku receiving funds okuva ewa President. Bagambye buli kimu attempts zetubadde tuyina ez'okufuna funds okuva ewa President Yoweri Kaguta Museveni tulijectinze, tuzisazizaamu. Bagambye ba establishment nze babitadde babijjeemu enta, bo baagala kutandika kwactinga independently nga teri ayinza kusala ku ddoboozi lyabwe ery'okulwanirira eddembe ly'obuntu, eddembe ly'abantu. Uganda Law Society tukimanyi bulungi nnyo, bakitinga mateeka era mu mwaka guno gwa 2026 kkiriza obagaana singa sipurigi ezibadde zibasuubizibwa oba ezibaweebwa ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni bandibadde balina emisango mingi egy'okunenya ekibiina kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne pulezidenti waakyo. Naye olw'okuba waliyo akabaasa akasuubize kibaleetedde okunafuwa mu myoyo ne mu mitima nga bakyalina kye bayinza kukola. Era yavuddeyo n'egenda mu maaso n'eyisa order okutaminatinga all financial engagement ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni, era nga balijectinga long standing zibabadde naye saako n'okusazaamu biliyoni 5 pledges ezasuubizibwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, era ne badikiralinga ne balangirira new institutional independence. Baga kati bakyetwala tetukyalina agenda tugambako buli kigambo tugenda kyatulanga bwe kiteekeddwa okubeera. Otubanga bakunenya ku mukulembeze tulina mune tujja tandika omunenya nga bwe kisaanidde okuba nga anenyezebwa, oba mubaka oba cabinet minister mwenna tugenda tandika okubanenya nga actinga independently nga tetulina gwe twesigamyeko. Lwaki Ssemakadde ayogerawo atyo? Ssemakadde ayogerawo atyo olw'ensonga tutunuulidde nnyo ebitongole eby'essiga eddamuzi. Tunuulira High Court. High Court eno ebadde tesobola kwogeza mu ddoboozi lya mwanguka lwa nsonga omukulembeze Chief Justice okimanyi abadde alondebwa sina abadde alondebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, era Chief Justice asobola kuvaayo n'akansolinga buwanguzi bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni wa 2026 niwankubadde yandibadde asobola olw'ensonga nti oli ye mukama we yamulonda ate ne ssente ze babafujjirira nnyingi. Era tulaba emisango egimu wano political crimes ezigenda mu maaso nga bagenda maaso n'okuwozesa abali ku ludda oluvuganya gavumenti aba opposition. Kooti tesalawo nga yo. Tulabye nnyo kooti ng'esalawo ng'edipendingira ku sayidi ya gavumenti, ku sayidi ya prosecutor. Omanyi bakuwabira mu kooti wabeerawo looya
wa defendant lawyer wawawabiddwa saako ne prosecutor lawyer awolereza eri ku side ya gavumenti ng'ono omulimu gwe prosecutor gwakusingisa musango gwe ne waba akimanyi nti tegukusinga ye omulimu gwe gwakakasa nti nno kooti teruuzinga oba okitegedde ekintu ekyo gwakakasa nti kooti teruuzinga nti ye alina kusingisa musango era alina okukola ekisoboka n'aleeta obujulizi oba bwakimpatiire oba buki ye eimu ye yakusingisa musango kati ebiseera ebisinga ne baba tebalina enough evidence nebanga obujulizi bwalina omulamuzi abukubamu ebituli bamakinga sure nti nno olw'okuba nga balina order bakusingisa omusango ogwo kati Isaac Ssemakadde kwasinziira n'agamba tugenda tandika okwakitinga nga ffe kitegeeza ki omulimu gwabwe bagenda tandika okuba nga batunuulira emisango egiwozesebwa mu makooti gonna gonna abalamuzi engeri gye basalawo emisango gyabwe saako akakiiko akatuula ku ssiga eddamuzi abalamuzi abasalawo ekyenkomeredde abatuula kakiiko bonna balina okutandika okuba nga batunulwamu kati bwe bagamba nti n'ekibiina kitandise okubeera independent ebyo byonna biba birina okuteekebwa mu nkola they have to reconsider gulowooza mwami Yoweri Kaguta Museveni wano gaba tegamumyuse ku misango gye bagenda mu maaso n'ebikolwa bye bagenda mu maaso n'okutuusa ku bannayuganda olowooza no banaaba n'asimattuka naye nga bulijjo bino byogerwa okuteekawo embeera okusobola okwatractinga gwe baba bagenda mu maaso n'okuba nga batya wanaatulira ensonga eno okyawulira nga obubaasa buyisiŋŋanye biliyoni 10 okubasayira ensinga obutagenda mu maaso nakwakitinga mu mbeera gye bagamba okwakitinga independently bino tujja tubiraba bibaawo so tetujja nnyo byesigamako naye tulina kwegamba okukiteeka mu bantu musobole okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga nga bakalangiridde nti bagenda kwakitinga independently era kye tulinze okulaba tulabe how serious could they be, how serious will they be, could they act independently oba bajja sigala mu mikono gya mwami Yoweri Kaguta atumuhabulwa era ebyo nga tubisuubira okusinziira ku executive order eya number 8 of 2026 yasayiningibwa ne Uganda Law Society President Isaac Ssemakadde. Legal board yadeclaringa an immediately end on what they describe as a begging relations. Inti legal board yatuula n'esalawo okulangirira okukomekkereza okw'amangu ku kye baayita okusabiriza, kino bakiyita begging relations, okusabiriza baagala okukomya eri ne head of the state era oyo alulinga National Resistance Movement teri mulala ye mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa baali baagala bikomekkereza, they wanted to end all of this era ne bagamba the legal board declared an immediately end to what it described as begging relations with the head of the state and the ruling National Resistance Movement. Nga bagaba bagenda kukomekkereza buli kimu, bo bakooye okubeera abasabiriza, bakooye okubeera parasite, bagala ekibiina kyabwe kibeere n'amaanyi ag'enkizo ageekomeredde nga gasobola okuyamba munnayuganda. Kitegeeza munnayuganda yonna gy'oli gwe munnabyabufuzi tandika okusambira emabega ng'ejjanzi, kubanga ekitongole kino kiba kivuddeyo ne kyanukula mwami Yoweri Kaguta Museveni tekikyayagala orders ze, tekikyayagala akantu konna konna ka relation akadde kabagatta ne mwami Yoweri Kaguta Museveni nga basobola omunyigira ku liiso, kye kitegeeza byonna byonna babisudde mu nguluka. All forms of engagement, solicitation or negotiation for financial and material support from the president are hearable terminated with the immediately effect. Ssemakadde agamba engagement zonna zonna, enteeseganya zonna zonna ku material ezeetagisamu financial support
jukira babadde mu nteekateeka zizimba Uganda Law Society House. Yensonga wakyacu ligadinze nga atugamba all financial or material support from the president are terminated, zisaziddwamu zigaaniddwa nga kuliko ne effect. Gwe kino tomanyi kyekitegeeza lahumaka. Tegeeza mwami Yoweri Kaguta Museveni temwewuunya budde bwonna nga mumulaba ng'avuddeyo okwogera oba ng'akyaliddeko Uganda Law Society, kubanga kano akazito ke baleese kanene. Akazito kano ke baleese kanene ddala era okayimirizaako kijja kwetaagisa sapooti ey'enjawulo. Oba okitegeera? Era bagamba nti foomu zizonna zonna ze baali bakoze okwengeejinga ne mwami Yoweri Kaguta Museveni bo bazisazizzaamu, tibalina kye bakyazaagaza. Bagamba they want to start acting independently. Kabikkuse wuliriza. Era directive evuddeyo ne stating that any previous mandate authorizing URS officially to pursue the pledge are revoked. Inti state yonna yonna ekolebwa ng'egenda maaso n'okuba ng'egendereddwamu erimu omwagaanya ewa Uganda Law Society okupashuwinga pledges zino okuzifuna, oyo yenna anaagenda maaso n'okuzifuna n'ozikilaiminga ajja kuba akoze revoked, anyoomodde amateeka n'ebiragiro eri ekitongole kino ekya Uganda Law Society. Era ne bateekawo effective closing ku chapter on what the society describe as the prolonged and unproductive engagement. Era society yeegambye nti nno kino engagement eno teri productive, terina mulamwa, tewali na bigendererwa byayo, tewali kitutwala mu maaso. So ne basalawo basobole okuba nga bakomekkereza enkola eno. Era nga bagamba bagenda tandika ku actinga independently nga bo watali wadde bakuba ku mukono, bakooyedde ddala okuba nga batambulira ku ntuliza mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura. Kakati nno pledges ezirejectingiddwa eziviiriddeko kanyumanywera zaatandikira libadde nga bbanja lyatandika mu mwaka gwa 2018. Olwo tujjukira bulungi nnyo mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura nga yeekomintinga okuba nga agenda kuba nga awaayo biliyoni 5 eri ekitongole kino ekya Uganda Law Society basobole okuba nga baconstructinga house e Kololo, Uganda Law Society House e Kololo mu mwaka gwa 2018. Naye bino tebyasobola kutuukirizibwa. Nga bulijjo omukulembeze ajja asuubiza ebitongole nga bino ebiyinza omuteekako amaanyi n'abiteeka mu ssuubi n'atatuukiriza. Kati bwekiteera bwe kyabadde bano bagambye beekyaye era bakooye. Era ne bagamba pledges zino zaayanirizibwa nga mwami Yoweri Kaguta Museveni ayogedde ng'era zitusuubiza, era ne ziboostinga legal fraternity, infrastructures, ambition zaffe ez'okuzimba ne zeemusibwa. Naye olw'okuba nga tezaatuukirizibwa kyafuuka source of the frustration, yafuuka frustration gye bali, era ne bafiriizinga ne balooya abakwatagana ne boodi eno era n'abakulembeze nga bagenda maaso n'okwebuuza implication eno ey'okuba nga bagenda maaso n'okulirayinga ku political commitments ng'ate tebigenda maaso na kutuukirizibwa. Kinaakomawo tunafuya nga kitumazeemu amaanyi. Tewali kye tuyinza kwekolera nga ffe aba Uganda Law Society, tewali kye tuyinza tutandika kukola. Baatuula ng'akakiiko bagamba kati wakayita emyaka emeka kuva 2018, ebbanga nga ddene ddala, ng'era tulindiridde okuba nga tetusobola kuzimba house eno olw'okuba nga twasuubizibwa wateeka okubaawo ekikolebwa.
Ssemakadde agamba kino kyatuleetera frustration, kyatukuba ekikwe ne kitukuba ennyiike ne kitunafuya ne ba lawyers abasinga ne baggwamu amaanyi olw'ensonga twali tudipendinze ku political commitments era ne ambition zaffe ez'okuzimba infrastructures zaali zidipendingidde nnyo ku engagement eno pridge eno gye baakola otusuubiza. Tebakimanyi nti naakusuubiza akira akumma, akusuubiza akira akumma. Kakati bano baaba mabumi paka guno omwaka tebazifunanga, babadde tebafunanga pridges ezo era nga kyekimu ku ddoboozi ku kisayire nsinze eddoboozi ayo nti balinayo essuubi nti baabasuubiza. Kakati balabye tebituukirira ne bagamba waayi mukimanyi nti twava dda ne ku mulamwa bitwali tusaanidde okukola si bye tukola olw'okuba nti twasuubizibwa bu pridge si buno ki kye tusaanidde okukola, wateekeddwawo okubaako ne kye tukolawo. Ssemakadde agamba wateekeddwa okubaawo ne kye tukolawo bannange. Mukkirize ekiganye kiganye naye tetugenda kuba nga tunafiizibwa. Ku lunaku olwokuna executive order Ssemakadde described the pledge as both unfulfilled and inconsistent with the value. Era yagamba nti zino pledges ku lunaku olwokuna avuddeyo nayanukula nagamba zino pledges yaziyise nti tezituukirizibwa era tezirina value, tezirina kyetwongera ku kibiina. Era n'agamba the Law Society shall no longer pursue, acknowledge or rely upon the unfilled 2018 pledges or any similar endorsements that could impede the bar's independently. Ng'agamba nti nno zino pledges olw'okuba tezituukiriziddwa tezirina na muwendo gye tuli, era Uganda Law Society okuva na leero tegenda kubeera ng'erirayinga kye twandiise ebintu ebitateereddwa mu nkola. Tetugenda kubyesigamako, tetugenda kulirayinga ku bintu ebiganye okuteekebwa mu nkola kuva mu mwaka gwa 2018, era n'ebintu ebyefaananyizaako weebityo tebigenda tuganya kubeera independent. Katubeere independent, tebigenda tunafuya, tusegenda tugenda mu maaso, wabula tukole ekyo kibadde tuteekeddwa okukola, ekisaaniddwa okukola tukikole, olw'ensonga nti tutegedde amazima agali emabega wa pledges zino. Okusinziira ku Radical New Bar President, zino ssente biliyoni 5 pledges ezaakolebwa ezanawunsingibwa ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni zaali zigenda bawa omwaganya mbu nga bba ekitongole kya Uganda Law Society okusobola okulaba nga bakola infrastructures okuzimbako Uganda Law Society House wali eri Kololo, saako n'okwongeza ku ambitioni zaabwe ku commitment eno okusobola okulaba nga bateekawo ne promises eri civil institutions era n'okuteekawo embeera ey'okuba nga bongeza ku mutindo gw'amateeka. Tibalabye tebivaayo ne bagamba tetugenda kuddamu kusabiriza era institution yaffe twagala ebeere independence. Era nga bagamba in one of its strongest position yet URS condemned what it termed begging relations, with the executive arguing that such financial dependence undermines its constitutional role. Nga bagamba okusinza ku kiwandiiko kye bawandiisa aba Uganda Law Society nti okusinzira ku strongest position gye tulimu nga Uganda Law Society egenda maaso n'okuvumirira kye twandiise okusabiriza, era nga bagenda maaso n'okugamba nga bawakana nga beemulugunya nga bagamba financial dependence okwesigama ku muntu yenna kyandamindinga ssemateeka waabwe nga bba ab'amateeka. Era Uganda Law Society neevaayo negamba tibagenda kuddamu kwengeejinga ku kyonna kyonna ku ssaako yonna yonna egenda mu maaso n'okubanga erimu ng'omulamwa gw'okusabiriza nga bba aba Uganda Law Society.
era ng'agamba kino kivuddemu executive order. Basazeewo nga bo bagenda tandika ku actinga independently. Kakati gw'abadde ambuuza wawe kigenda okuyambira, kijja kuyamba, kijja kuteekamu Amyori Kaguta Museveni ku pressure, bano bajja tandika okuactinga amateeka gaabwe nga bwe kibadde kirina okubeera. Society insists that maintaining financial independence is essential for lawyers to effectively defend the rule of law. Into ekyokuba nga bagenda maaso n'okumaintaininga nga bali independent kijja bayambako okwasesinga balooya baabwe n'okubeera effective badefendinga amateeka, badefendinga omulimu gw'okukwasa amateeka, hold power accountable, basobole okubeera nga bakola embalirira eri obuyinza, and operates without undue influence, nga baoperatinga nga tewali influence ya muntu n'omu gye badependingako, ng'amaanyi nga n'eddoboozi baliyina. This independence is essential for upholding the rule of law. Nti okubeera independent kijja bayambako okubeera nga bahorodinga omulimu gw'amateeka. Advocating for justice, nga boogera era nga balwanirira eddembe, obwenkanya, and holding power accountable, era nga n'obuyinza babuteeka kukembalirira, particularly in the face of electoral irregularities. Nti naddala mu b'ebyobufuzi and fiscal excesses and witnessed in the recent year. Naddala mu ebyo byaliwo n'obujulizi n'abo abawitnessinga mu bibaddewo omwaka oguwedde ebyagenda mu maaso, kitegeeza bigenda kuzuukusibwa. Ebyo bigambo bya Isaac Ssemakadde okuva mu Uganda Law Society, agezaako okubeera nga wa bannayuganda essuubi nti tuzuukuse kikaseera okwakitinga independently. Era Isaac Ssemakadde agenda maaso n'okwajuwinga ng'agamba, urging that failure to honor institutional commitment while public spending expands elsewhere reflects impressed priorities and weak accountability. Ng'agamba Isaac Ssemakadde okulemerera okuhonalinga commitment ekoleddwa n'ekitongole kino ekya Uganda Law Society mu public, era n'ogenderako kubanga gana amateeka ge tuyisizza oga practicingira elsewhere, kigendagenda maaso n'okubanga kinafuya Uganda Law Society, era bajja tuteekako embalirira ku bye tuba twogedde. Kitegeeza nti nno tulina obiteeka mu nkola. Gulowooza binaayinzibwa? Bano banaakiteeka mu nkola. Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa tabakoowoole n'abawa ebbaasa. Ng'agamba despite the stolen pledge, Ssemakadde says Constitution of Uganda Law Society has progressed significantly through member contribution and international resource mobilization. The near completion of URS House stands as a statement to the reliance and self-reliance of the legal profession. Bino bigambo bya Ssemakadde agamba nti newankubadde pledges tetwazifuna bannange mu kirabe, bannamateeka bannange, okuzimba Uganda Law Society House kigenze mu maaso ne kituukirizibwa nga tuyita mu members, nga tuyita mu contribution mu kusonda, saako ne mu international mobilization ze tukoze, era ekizimbe ne kiggwa, era tukimaliriza. Era kino kikulaga kiyimirawo nga statement, nga reliance eri nti tulina okwakitinga professional mu legal professional gye tuyiseemu, ebintu ne biggwa. Kitegeeza ki nti buli kintu kyonna kisobola okukolebwa singa tuba tuyise mu mateeka, naye mpola kiba kisobola okuggwa. Mulabe tufunye pledges nedda, buli kimu kikoze kiwedde era ne kikomekerezebwa bulungi. The society formed this achievement of URS House as a proof that it can operate
sustainably without reliance of political goodwills. Nti ekyokuzimba Uganda Law Society House kibawadde proof nti nno basobola okuoperatinga nga tebalina muntu n'omu gwe bayirayinzeeko, nga tebalina munnabyabufuzi n'omu ku goodwill gwe bayimiriddeko ne batuukiriza buli kimu. This milestone set a precedent for self-sufficiency and ethical contact within the profession, inspiring future generation of the lawyers to prioritize integrity over dependency. Bagamba kino kye bakoze kiwadde omwaganya n'okulaga ekifaananyi n'okusigira ekifaananyi eri omulembe omugijjo ogujja ogw'abalooya nti mulina okubeera ne integrity era nga mulina okuyimirira ku nsonga y'okubeera independence buli kyonna kyonna kye mugenda mu maaso n'okuba nga mukola. Semakadde says the Uganda Law Society will now focus on strengthening international values, systems and pushing for legal reforms to secure the professionals' financial future. Semakadde n'ekitongole ekya Uganda Law Society bagendagenda maaso n'okubeera nga bafokasinga kusonyisinga okuyimirizawo n'okunyweza international values, system yonna n'okupushinga legal reforms, ensuring professional financial future, nti babeere nga bastabilizinga future mu byenfuna ey'omugijjo ogujja. Bibadde ebigambo bya Isaac Semakadde. Kakati era nga bagamba nti kati kino ekikoleddwa na byonna byonna bye twakiivinze nga tetulinaako omukono gwa nabyabufuzi nagumu, tusobola okuzimba ekizimbe kino ne kigguka. Kakati mumanye nti kalabaayi tugenda tandika okwakitinga independently, tetugenda kuddamu kwesigama ku muntu n'omu. Buli kintu tugenda kyekolera era kigenda tuyambako n'okubaga amateeka n'okugoberera enkola ey'amateeka mu ngeri eri independent nga tetulina n'omu gwe twesigamye. Bibadde bigambo bya Isaac Semakadde. Mbagala nnyo era mbagaliza olunaku olulungi, mbagaliza yidi ennungi, sharinga, commentinga, subscribinga. Mbagala nnyo, mweraba.